So njagala okukubiriza buli muntu andaba buli omu saka amaanyi g'owulira nti ogayina mu mubiri gwo, kola ky'osobola, kozesa ky'olina, tukole change mu Uganda muno, so okutereeza generation eyaffe n'ey'abaana baffe n'abazzukulu baffe ne generations eziriddako ku lw'obulungi bwa future ya Uganda. Teri buyinza bujja kuweebwa ku silver plate. Era balina gundi tamu gye bakozesa nti by ballot or by bullet. Temwetaba mu kasagita samalo bajja batta bamamalewo. Olaba ne Muteesa yakyogera mu 6 n'akuba essimu eri abakungu be nti mutegeeza abantu bange tebeetaba mu kajagalalo bajja kweyamba ekiseera ekyo babatte bamamalewo. NRM awagira President Museveni kubulira ebirungi bya President Museveni era oba oyagala obuzibu naye gwe tandika omuga nti President Museveni mubi awo batujja kulya mmere naye oba tusa okusula enjala ayagala kudduka kulonda. Museveni analonda mu Spain. Tusanyisa obbalaba abalabi baffe abalungi aba Akarich Media Uganda nga nze omuweereza wamwe Becky Lynch nga bulijjo tukyaliddeko omwami Tamale Mirundi Joseph Junior nga tukyaziza olunaku olwaleero. Kansabe ababuzeeko abalabi baffe abalungi. Abalabi baffe abalungi ndi musanyufu nnyo okubeera kwano ku mukutu gwaffe guno ate mugwagale mugulayikinge neesiimye mwenna abandaba okuva eyo yonna gye muli. Amanya gange nze Tamale Mirundi Joseph Junior mutabani wa mwami Tamale Mirundi Joseph muzzukulu wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu ate omuwagizi wa People Power Lukulwe. Mwami Besigye ki kikonwa ensonga eno ogyogerako ki? Totuleetera ebyo bikonwa olulimi tolutegedde olwo. Abana abamugoberera bagale nnyo bale Besigye baani kyogamba mwami Besigye kikonwa yakeesimbawo emirundi emeka. Gwoyinza okuteka buloka noziteka mu kyokero kino neetajja nogitekamu neetajja nogitekamu ki emirundi era nga okyayo kya buloka ezo. Zikiriziganya neyayogedde ekyo. You see Dr. Besigye abaddewo for a long time. Bw'obaawo n'olema okuwangula because politics is lack. Politics mukisa. Mwami Museveni tafuse eggwanga lino kubanga mugezi nnyo ba professor gye bali Makerere abamusinga era be bamuwandiikira byayogera ne afuze eggwanga lino olw'omukisa. So omuntu yenna atalina mukisa mu byabufuzi tabeera mu byabufuzi. So kano kiza Besigye abantu bamuwadde time emirundi ena ng'ovuganya. So I think it is high time naye abantu nga kusemwogerere mu 9 bwe yaba mukwasa naye abakwase Bobi Wine ate tulabe ku muntu asobola okuvuganya mwami Museveni omulala ne buli wo lemerawo abantu batandika okugamba lwaki gundi takkiriza nteeseganya lwaki yeye kaya yagala okubeerawo. So kireeta ebibuuzo mu bwongo bw'abantu era buli omu n'amala ng'akoze conclusion nti mwami Museveni ne mwami Besigye bayinza okuba baki bayinza okuba bakwatagana wadde waliwo elements eziraga nti yes bayinza okuba bakwatagana ate waliwo elements eziraga nti mwami Besigye akoledde nnyo opposition. Yes ne to appreciate nze byakoze. We think it's now high time standing aside n'alirayinga ne Bobi Wine bw'abaddala yagaliza eggwanga lino ebirungi. You see kye nagambye bannabyabufuzi abatali ba leader kati mwami Museveni ne mwami Besigye munnabyabufuzi si mukulembeze kati yenjawulo tisemwogerere yali mukulembeze nagamba nti bampangude yono yali aleetedde mwami Museveni ebizibu kuba akaluwa ko tekaali kangu era akaluwa ko kuva ekagwa mwami Museveni ategeera nti Catholic Church n'emmengo bwe ziba zaawagira semwogerere nga mazeko emyaka 10 kuba abantu bali bagala mwami Museveni. Mwami Museveni ekiseera ekyo bwe yali ng'agenda otambula nga abantu batambula bayimirira ku nguudo balaba omuzira ennyimba ze baamuyimbiranga ne kati bambi amalagula babbalamu bano abasuubuzi bafumbe emmere kololo bayite bano batalina mirimu bakyolo babawe soda bakuweyo n'5000 nesaati ye n'alemu. So obuwagizi bwe bambi bwayina bwakka naye ng'ekireese ekyo bintu bingi nnyo bye tujja okunyumyako olulala. So mwami Besigye if bw'aba yagaliza Uganda ebirungi he should step aside in my opinion. Bano ba Ingrid babadde nabo nga bamuvugisa Ingrid bamukwata ku bbeere government nesasula sente mpitirivu millions of money kukwata ku bbeere lya Ingrid ku bbeere yoyo Ingrid. Kakati gwe mukyala nyakana ono bamukwata ne wanaga Stella Nyanzi babadde bagakwatako nga bagala nagakwata gajja amata. So ne Ingrid oba bo tebavaayo kugenda mu kooti kwerwanako. No, that's not true. Bavaayo Stella Nyanzi abadde n'emisango mu kooti at last court yalabye nti talina musango but abali mu opposition abamu beewunyisa ebikolwa byabwe. If nze amagezi gemuwa mwami Besigye baba yagaliza Uganda emirembe
asobole okuwaayo ewa Bobi Wine beegatte kubanga gali awamu ge galuma ennyama naye buli wooyagala ate okuleeta divisions nga gwe kwennyini gwazireeta because Bobi Wine amukubye obululu buna amukubye mu Arua amukubye e Bugiri so ndowooza nti kikulaga bulazi nti ekintu yandibadde akita. Kakati nga tumaliza mbadde nsa twogereko ku mukulembeze w'e Burundi eyafudde gwe nga psychologist okufa kw'omukulembeze ono kukyalimu entankana olowooza omukulembeze ono yafudde ki? Kyendowooza nti si covid mu opinion yange nganze si covid so ino okuddayo nosoma history wa Burundi bagambe cardiac arrest no bagamba nti covid yamuviiriddeko okufuna eyo cardiac arrest omutima ne gusirika yeah that's what they said but it's covid ne mukyala wembu abadde Kenya nga covid but I don't think like that I don't think because ino okuddayo nosoma history wa Burundi ne Rwanda baali wamu abahutu n'abatusi bazze balwanagana you see Burundi ebadde ne ba president yensi ebadde ne ba president 11 nga babiri babeera okutibwa ba president nga battibwa si kyangu nnyo okutta president because ekifaananyi ekyo bw'okisiiga mu Uganda olwaleero nti there is a force which can assassinate his excellency it's quite big but Burundi olina babiri bafu ba president nga battibwa buttibwa not a normal death era ono si yasoose okufiira mu office ojja kutulunya Burundi nti ebadde nekku okuwamba government teri awaayo buyinza mu mirembe bonna bonna because abahutu balwanagana n'abatusi. That's why I know buzibu ne Rwanda ne Kagame. Last time 2015 bali bamuvuunise nako there was a queen Burundi nga bagala muvuunika. So abayagala okumuwamba ekiseera ekyo yabamanya bali bamunda oba bali beewabweru abali batagala nnyo obukulembeze bwe ne bali bamutyako ekintu kimu nti succession politics yali tannaba kuteekawo musika nga bw'olaba Mwami Museveni abantu bagamba nti talina musika yes mu politics bwe kisiri bw'osoma akatabo ka Machiavelli the father of all dictators omukulembeze buli waateekawo omusika attention yemuvaako he becomes a lame duck president kyobula nga abantu babbye nnyo mu government ya Museveni ekisanja kino kuba balowooza Museveni yettaamu yeesemba okujja that's why babba tunabeerawo tutyanga taliiwo gwayinza okuleeta ayinza okuba tatumanyi so abo bonna interests ziba mu government so weyaleeta Major General Everest ye yamusikira mu kalulu oyo omusajja oyo Major General yali amaze okwejjako attention nga amaze okulaga nti ye Burundi kati ekyuse enokudda ku president wadde naye yali uwe because yakolayo ekya supreme leader nabeera nga eggwanga lifugira mu kateni nga leero Mwami Museveni wayinza okuleeta mbabazi ne tukuba engalo ne tuzina nenga afugira mabega nga Moyi bamuwa obuyinza Kinyata yamuwa obuyinza neera Moyi yalwana nnyo okulaba nti obuyinza yabuzaayo mu famire ya Kinyata kubanga olwaleero Kinyata mutabani wa Kinyata yafuga so there is a politics of succession nti afande Muhoozi ayagala okwesimbawo ayagala okujja because bwendaba enkola ye y'emirimu atwetinga friends of Muhoozi naye nga General tabeera ne ba friends kubanga obeera majengo osaavinga tobeera na ba friends kuki bakusupporters bo kuki bakusupporting kuki kwa oli maje aho boyingidde ebyobufuzi ate abamajje tebayingira byabufuzi osooka kuvaayo noda kwa eri office ya ggwanga so Everest I think nti bamugjeewo olw'obulungi bwa Burundi olw'obulungi bw'eggwanga because abadde ajja kubasigalako ate muto myaka 5 mu 5 abadde akyali so abadde ajja kufugira Burundi mu kateni nga bw'olaba Kabila kye yakola e Congo yawaayo obuyinza naye n'asigala kuba yalina ababaka mu parliament abangi olwaleero bw'ojjako Mwami Museveni nga parliament yakyaginamu ababaka ne president gw'oleese bamuimpeachinga parliament erina obuyinza obujjako president bamu impeachinga basobola impeachinga obuyinza parliament erina amaanyi mangi kati mwe mufuna obukulembeze parliament mugikola muti tulina kusooka kukendeza amaanyi ga parliament Mwami Museveni oba oyagala omuggyako amaanyi sooka okendeze parliament eyo kubanga buli tteeka liyita wali buli kyolaba n'egirimiti president Museveni taliiko lw'abantu egirimiti bagimugirako emyaka 75 so afuga lwakuba nti ayina ababaka b'enaalemu abaluvu si mmundu teyawamba no president Museveni tafuga lwakuwamba togamba afugira mu parliament afuga mu parliament kuba ye yamugirako egirimiti singa yalemera businga kwali singa tebagijjako kuba abakola ako ka age limit mu constitution toyinza kubeera nga oyina ensi nga temulina term limits nga temulina na age limit kyetegeeza president ajja kubafuga obulamu bwe bwonna so kakati afuga lwakuba nti ayina ebibaka bya parliament ebyo ebyogera oludikya ebimuwaanawaana muzeeyi okyaliwo n'abawaayo ssente nga mu covid yali abawadde 2 ya politics wa Uganda twabadde tusuubira nti
Mwambi Mbabazi akomawo ekisanja kino naye ate kyatukyokeza tte okumulaba mu bya masiki tetwakitegedde bulungi awo tusuubire ki anaakomawo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze oba agenda sigala ku mirimu giri gye bamuwadde? Simanyi naye nze kyendowooza nti alimu NRM kati yakomawo because Mbabazi musajja mugezi nnyo lwakuba okujjako Museveni yakibala bubi yali ayagala kukozesa structures z'NRM nti bagende ekyankwanzi badelegates b'NRM bagambe president nti okaddi yetwetaaga omusika because yali ye masquerade nze ng'omusika yet President Museveni nze ndaba ayinza okuba aguluminga mutabani we. So I think Mbabazi balina okudda mu government ebintu bingi bibadde bikolebwa bubi and he needs them. Chovolaba nga inaba abakadde bw'ogatta vice president n'ogatta president n'ogatta speaker n'ogatta prime minister emyaka gyabwe n'ogidivide ng'ofuna emyaka 10 yensi yokka mwe kiri so bakadde naye Museveni tasobola bajjawo kubanga w'oleeta abantu vice president omuto speaker omuto yata aba mukadde nnyo kati kabeere mu bakadde ba minister bonna obalaba ba mukyala Ameri abamule bonna bakadde kakati takaddiwa nnyo ye psychology ali awo takaddiwa nnyo. Akarich Media TV. Mbebaza nnyo mwebale kwagala mukutu guno mu kusharinge osobola okungoberera ku Tamale Mirundi Joseph Junior ku Facebook ati Mirundi ku Twitter. Nebazanya abanyamba ku foundation zange z'okuyamba abaana. Era osobola okunsanga ku mukutu gwange gwa Facebook ne twongera okunyumya ne tubaako kye tukola.